Gwokola mulimu ki? Nze neetunda. Mulimu gwa kwetunda. Okwetunda kitegeeza ki? Oba kyeki? Oba omuntu alaba ayinza kitegeera ati ebya ddala? Kwegatta na buli musajja. Nga weegatta lwa kufuna ssente. Bizibu ki ebiri mu bizinesi yammwe n'ey'okweryamu ensimbi okwetunda? Bizibu ki ebiri mu bizinesi eno? Nga kondomu okwatika. Okwatikiramu ng'omusajja ogimwambaza n'ekwabikiramu. Kondomu zabika, kondomu nga ziba mu ate zinaanuuka. Oyo yabba ne beegenze mu egira kozesa amaanyi. Ne bye bakozesa amaanyi. N'oluusi yojjuza nga tugaze oba onyweddemu oweddeyo wasa ojjuza nakwebakako live. Bw'omuyingira munda ne mutuuka gwamwambaza omekinge sure nti aba ayambadde. Kati emirimu gino gye muba mu bulwadde mu butya ki ekiba kikutiisa obulwadde ddala ng'omulimu gwe guba gwakweryamu? Teri musajja ajja n'agamba nze saagala kondomu njagala kuwa ssente bweziti ne muziteesaako n'alumbirawo. Bajjanga naye oba toyagala bulamu ng'omuwa oba obwagala kubeera nze nkimanyi wande enjava mbi sigenda kukaddiiramu. Bw'oluba ng'olunaku lwakukeeredde obulungi bakilanti gwe sobola ofuna bakasitoma nga bameka olunaku? Nze nga nze olunaku neepimira nga ba 10. Tosukka 10? Sibasukka. Woweze 10 ng'okita? Mpasoze zenjagala. Kiba kiwe. Obuvumu obujjawo okutuuka okwebaka n'abasajja 10 olunaku. Because webaka n'abasajja 10 mu lunaku mu kiro kimu kitegeeza mu nnaku 5 bebasa n'abasajja 50. Ogenda oyingira omwezi ng'olimba basajja ng'ebikumi 200 plus okudda waggulu. Obuvumu buno obujja wallo eri ogijja wano wabeera nooli. Nyamu kabbiya kange nembayi nentandika okukola. Muli tosobola keera ku makya n'otandika gamba nti kansevingengayo ogumu ekitundu oba omutwalo. Omwaka guno egunagwera kunyaba na miliyoni zange obanga 2 kitundu ng'entandika obulamu bupya nve mu kanaakazannyo za tekiyinza okukolera. Ssente z'ebyo tezibaamu mu kisakale kangambe. Ezirweze bino ebyokwetunda nga bwe zikola bw'olina ozirya ne ziggwawo. Oyinza zifuna ne weegomba akagoye n'okagula. Kale mbanirizaako nnyo nnyini ddala erinnya eryange nze Sonko Muhammad, munywanyi wammwe omumanyi bulungi nnyo, omukutu Good Talent kwe tusinzira okukuwa emboozi ez'enjawulo. Bagamba nga bulijjo ebiseera ebisinga obungi teziba za bulijjo, tuleeta ebiralalala. Tetoola kukola mboozi nyangu, tukola emboozi enzibuzibu nga tuzinoonyerezaako. Twabawako ekitundu ekyasooka ne mwana muwala gwe twali naye Brenda. Nga Brenda emirimu gye gyakwetunda yeeryamu nsimbi nga ye yali yeetunda okuva ku 2,000, 3, 5 amwadde nnyingi mwaka 7 owalongo gye bayita okusula n'omutusho n'amuwuba mu lutu nga 2, 3, 4 mwayo gumu bagumu kitundu. So twagala okuba nga te tugatta emboozi endala gye njagala okubawa olunaku olwaleero efaanaganirako ddala ng'eyo yennyini gitwabawa. Street wabaayo abantu bangi abaana naye wabaawo reasons lwaki abantu bano babeera ku street. Oba okitegeera ebimu tubikola tufunamu ekyokuyiga. Lwe twafuna ekyokuyiga ng'omwana Brenda ekyasinga omuleeta ku street okubanga yeeryamu ensimbi nga yeetunda ku myaka 22 gyokka gye yatugamba kwe kuba nti omwana omuwala ono yatulugunyizibwa step mother we nekimuleetera okuva ewaka ku myaka 17 yagenda okuyingira 2 nga ng'asajja bakumwebakako nga bayitirivu ogatta baasi ne baasi. So ndine mukwano gwange wano nyongera okubanga nyumyamuko naye ne twagala tumanya abantu bano bizibu ki bibasanga bo ng'abantu. Tubayambe batya okulaba nga at least abamu ku bo betusobola bayinza okukyusa obulamu bwabwe n'ava gy'abeera ali life n'ekyuka nadda mu life endala. Oba okitegeera. Ow'omukuwano osiibye otya? Bulungi wasiibye otya? Siibye bulungi ojja kwongeza ku ddoboozi obulamu bulikkiriya? Bulungi. Teri agamba? Tewali. Okwongera osiigira omuntu ekifaananyi abeera atulaba gw'okola mulimu ki? Nze neetunda. Mulimu gwa kwetunda. Okwetunda kitegeeza ki? Oba kyeki? Oba omuntu alaba ayinza kitegeera ati ebya ddala? Kwegatta na buli musajja. Nga weegatta lwa kufuna ssente. Kitegeeza oba totunda ngoye, totunda chips oba otunda ki? Oba otunda mubiri. Ebitundu eby'omu makatikati bwe birolyamu ensimbi bwe birotunda. Abatulaba bangi otwakoze emboozi eno eyasoose bangi abagenzi bajjayo amaloboozi gaabwe naye ekyaddala tusobola kuyamba buli muntu. Kyenyinza obbagamba
tetusobola ne twebaza mwenna abali mu diaspora n'abalala mwavuddeyo abawerako okwagala okuyamba ku Brenda agenda akuba ekyeyo era tuli mu kwasaganya ensonga ezo atulabe nga ate yeeyongerayo ne nafunye abakulu myaka nenfuna abatototo nafunye n'ow'emyaka 19 naye ng'akazannyo yakayingira akyali muto ddala gye sijja kwogera naye ng'abadde mu nkumala ebbanga naye mmwe abalaba kye munaabamuŋambye okola kye nzijja okukola tube nga tubawa emboozi zino naye twagala okufuna experience olunaku lwadde bafuna bizibu ki endwadde zino abatannazifuna bazeewala batya obadde okimanyi nti ku street eno gye tugenze ezimu si street ziba ghettos mu areas zimu gye tugenze tusanze ng'omuwala wa myaka 22 nga malaaya naye nga kondomu mbu yayabikira ku musajja kasolo nebeera nga amazzi gali gamuyingiramu ate n'amaliriza ng'afunye olubuto kati ng'omwana waali awo atamanyi maama tatamanyi taatawe maama nga ayiriba n'omwana amukwata n'amwebasa ebbali wali maama no ne bamutwalaganya naye ng'omwana ali wali eri wa myaka ng'ebiri oba myezi nga giiyo ebikubwa bingi nnyo njaga mayiro gye biki n'ebirala erinnya lyaffe tulireke erinnya tulireke toyagadde kulyatuukiriza naye tubeeko lye tweyita omuntu ajja kuba nga ayagala okuyita erinnya tutuuma erinnya kye tebatakozesa just in program Sharon tebatakozesa okay so olunaku olwali tulina Sharon nga bwemuwulidde erinnya lye yeetuumye kati Sharon ebintu bino ebyokwetunda gw'obiyingira okimazeemu bbanga ki emyaka 2 nga mululi mu kazannyo ki ekikusindiikiriza okuleeta sente ng'oyagala sente oyagala money mu kwagala sente nti ze zikusindiikiriza ojje mu kana akazannyo tolinayo emirimu mirala gye wali okola nali nkola gwa hoteri nenva ate nga kyekyagana because hoteri okola ne bakusasula nsasula wali ofuna sente mmeka 14 buli lunaku naye nga tebasasula bulungi ng'olusi bakuwa olusi tebakuwa olusi bagamba leero byaganye aha nate kiki ate ekyakusindika okujja mu bwa hoteri because olina emyaka emeka right now 17 leka naawe okyegisussaamu jejo nedda mbuulira emyaka emituufu leka kulimba jejo 17 nedda mpozi gamba gye yagadde okuŋŋamba wala tuyinza kubawa 17 obeera mugibu oli wa tribe ki oli mu Muganda teri Muganda izabayo 17 years nga yenkananga nga bwe ndabe tutu eryo ne height n'omubiri mpozi gamba tulina emyaka 19 ne 17 na watu oba otulimbye nnyo kati bwe wali otandika bino watandikira wano we tukusanze bwe watandika olwani yakuzi oba olina gye wakolerako wala gwe bakuzaala mu bitundu ki banzaala eyo Mukono kati wanani akuzigirira wakuleeta wano mukwano gwo yakuzigirira n'akuleeta ojja kusembera kutube nga tufuna close up ngakomanga nowe wati okuba twagala nnyo ogambe Sharon erinnya twaganye Sharon wafuna tube nga bamulaba mutegeere nnyo mukwano gwo yakuleeta kolonga akugambye eki yakugamba mirimu mirala gye mugirira oba yakugamba lwatu yangamba lwatu nti ki jantugende twetunde wakiwulira otya muli mbwongo ng'akikugambye nti jantugende twetunde asooka neŋŋaana nemaana nange nekikola naye nga gye wali okolera mu hoteri wali oyagadde ku basajja abalala before kugenda nga wali tewebaka nkukona musajja ayina naye na boyfriend wali olina boyfriend nga yakulya eyo mpolampola by'omu ng'omu yakulyako mpolampola naye nogamba kati akazanyo kokafule financial n'ofuuka business nga gwe kati kinene okisanze otya kiri awo bwekityo okyogamba bwekityo obuzibu kisangamu obuzibu ebizibu mu ebiri bingi nga wonaasanga obuzibu mu bizinensi endala bizibu ki ebiri mu bizinensi yammwe n'ey'okweryamu ensimbi okwetunda bizibu ki ebiri mu bizinensi eno nga kondomu okwatika okwatikiramu ng'omusajja ogimwambaza nekwabikiramu kondomu zabika kondomu nga ziba mu ate zinaanuuka oyaba ne begenze mu kozesa amaanyi nebyo bakozesa amaanyi n'oluusi yojjuza nga tugaze oba onyweddemu oweddeyo wasa ojjuza nakwebakako live
kati okwatika yati katagenderedde naye akozesa amaanyi mangi tegeeza gwoba mukalu oba tolina bulungi juice oli amala anti waliwo n'obutuyamba obubayamba butya buli bubaawo nga bw'amazzi bubanga amazzi waliyo obuntu obanga amazzi weyaba nti obanga oli mukalu mu bukyala bwo okayuza n'okayiwayo naye ye era naye aba ayagala kikola sookere ku kyakwabika okwabika ogambye yabika ng'akola atya ng'azina n'olusojja ojuiza ekyokwabika eyabika tagenderedde naye akozesa force nga y'amaanyi neyabika so bwe yabika ekidiro oyinza okufuna olubuto oba okufuna obulwadde naye bwe yabika totegeera nti eyabise n'omugambo wayise okoveeyo eyabise otegeera obanga oli mulamu oba otamidde bakuzina yongeza ku ddoboozi lyo oba otegeera oba otamidde bakuzina live eyabika n'otajuulira nti eyabise ate abazijja kabamu baziyuza ng'agiyuza atya because akwatayo ng'omugamba ajjayo emikono tosobola mugamba nti jjayo emikono kasita wali oyingidde tugende bugenzi mu maaso kisoboka kakati bw'omuyingira munda mu process ebeera etya ye wajambala ajambala bubi n'agyeyambaza bubi alabe nti enaayulika oba n'agisikako nza mwambaza bw'omuyingira munda ne mutuuka gwamwambaza omekinga eshuwa nti aba ayambadde kati emirimu gino gye muba munamu obulwadde mu butya ki ekiba kikutiisa obulwadde ddala ng'omulimu gwe guba gwakwerya teri musajja ajja n'agamba nze saagala kondomu njagala kuwa ssente bweziti ne muziteezaako n'alumbirawo bajjanga naye oba toyagala bulamu bung'omuwa oba obwagala kubeera nze nkimanyi wande njava mu bino sigenda kukaddiiramu togenda kaddira mu bino olishiwa kyenkana ki nga tulaba mwe mukolera waliwo bangi bakaddiiddewo ddala nga gy'emirimu webali bangi naye ate oba naawe tolina magezi nga tolina gwe magezi ku byesonyiwa naawe obeerangaawe kati gwe mulimu ki omulaga walibadde weetaaga nga gwe ogambe nti singa bukyakumakya nebanga n'omulimu bwe guti nsobola okuva mu kino chipusi okusika chipusi kyogamba ddala bw'okeera ku makya n'onoonya nokwata basika chipusi bakuwa emirimu basobola obbula muno temuli nnyo gya chipusi gy'amaanyi ate abasinga balina abakozi oba oyagala ng'otandisewo ka bizinesi kako nga ka chipusi bizinesi kati bw'oluba nga olunaku lwakukeeredde obulungi bakilanti gwe sobola ofuna bakasitoma nga bameka olunaku nze nga nze olunaku neepimira nga bakumi tosukka 10 sibasukka woweze 10 ng'okita kasita bampaseze zenjagala kiba kiwe then ng'okita oluusi bimanyi okugaanamu nga olaba bizinesi endala nti abantu tebaguze emmere ebintu biganya bimanyi oluusi okugaanamu era bimanyi okugaanamu n'ofunayo nga 3 2 then neweebaka kati wano wemukolera muba mukikola mutya loogi waliwo nnyinizo ajja bulinaku n'abasolooza buli kasitoma g'oyingiza omwayo mukikola mutya era ajja n'asolooza ntumuwa ssente enkola ebeera etya kuba tulabye wano wemukolera tulaba mukolera si nnyumba nzimbe era mukolera mu bubaawo bwa bibaawo bwa byuma bwe buloogi bwamwe bwemuyina waneeno enkola ebeera etyo ojja n'okazimbisa oli n'asolooza mpooza wansi kiba kitya babwezimbira ne basolooza ye mwennyini omuntu akazimba then wamala akazimba ye nateekamu agendamu naso ye nayitawo kati lunaku babasolooza mmeka taano wali ez'omutwalo 2 kisinziira ku levo nga bwe kaba kafaanana okay nkufuna obadde ogeza kunyumira ebizibu by'emusango tubuliddeko ekyagundi okwabika kondo nti n'okukola okutamiira ebyo anti okutamira gwaba atamidde n'ogwa ku kkubo otamira n'ogwa anti kyekiba kikutamiiza gwe nnya ate n'otuuka n'okugwa ku kkubo sibikola wabula waliyo ababikola gwe totamira tonywa mwenge ngunywa naye ate neegerera obuvumu obujjawo okutuuka okwebaka n'abasajja 10 olunaku because webaka n'abasajja 10 mu lunaku mu kiro kimu kitegeeza mu nnaku 5 bebasa n'abasajja 50 ogenda oyingira omwezi ng'olimba basajja nga200 plus okudda wagula obuvumu buno obujja wallo eri ogijja wano wabeera nooli nyamu kabiya kange nemba nenkandika okukola
okozesa ekitegeza ebikuba bbiya njaga amayirungi weebityo noba nga oli mu vibe eri ebeera ey'okukola then anolomba bunyo n'okitenkanya tulaba akadde kawungere twagala tutale tukutogenda oyiiye okole naye singa wabanga wali omuntu alaba gavumenti abantu abalala oyinza kubagamba ki oba yafunye omulimu oba nga afunye nga nyambe n'aterawo bizinesi mba nsobola okukola singa anti kati era emirimu gya chipusi woteri nga bw'ogambye era ziba za 4,400 olunaku ate gwe gye gyakuddusayo luli nyinza okufuna eyo omuntu ayeetaaga omukozi ng'akuwa 4,400 oba nyinza okuba kati nga gw'obadde mu byamabaala ne nfuna omuntu oyo ng'alina ekifo kye ayagala waitress amuwa emitwalo nga 15 olunaku kitegeeza 55 buli lunaku amuwa ew'okusula oba lanchi ne weeyiiya oba kuwa lanchi ew'okusula ne weeyiiya ne nkuzigira omulimu ogenda okole neera n'ogaana mba nsobola okukola shuwa bw'onfuna omulimu gwa mitwalo 15 okwabiri osobola ogenda n'okola kisinziira ensasula nga yajja zikuwa omuntu ajja zikuwa bw'enfuna omuntu oyo ng'akuwa emitwalo 15 omwezi onaagenda n'okola ebyaddala amulimu ki simanyi nze just njogedde ssente guyinza obba ogwa hoteri againi oyinza okuba waitress mu bbaala bwegi teresi emirimu gy'emitwalo wasoma saasoma nnyo kiri awo wasoma paka nga kibiina ki oba level ki 7 wagikolayo saagimalawo wagituuka mu butuusi n'otagimala tewakola PLE kati era emirimu gy'abantu abafuna ssente zira giba gyegyo bwegityo kuyiya buntu bwebityo naye nga ovudde kusoma ebyekibiina gwe tolinayo ekintu kya muntu kyosobola kukola gwe nga bw'oyinza okugamba nti nze gwe mulaba wano nsobola otunga engoye nsobola okukola kino bwe kiti like kankolerere nfune kino nve mu bino ngende mu bizinensi endala tolina ekirala kyomanyiyo mu mutwe ate nga gwe akasente kano koofuna ddala toyinza kamanaginga n'osevinga kubanga ogamba nti obeera n'abasajja 10 olunaku kale ekitono nnyo nga lwomwezi ovaamu 15 kitegeeza okukola emitolo gyo nga 5 oba 4 muli tosobola keera ku makya n'otandika gamba nti kansevingengayo ogumu ekitundu oba omutwalo omwaka guno egunagwera kunyaba na miliyoni zange oba nga 2 kitundu ngene ntandika obulamu bupya nve mu kanaakazannyo olowooza tekiyinza okukolera kiba kikola naye ki ekiganye bizibu bingi biti abakuloga kakitaawo akuloga anti mwagala eddogo tugambira nze mukakitanga ndi bubi andoga nsula seebase bizibu kiddala ebyo sente zebyo tezibaamu mu kisakale kangambe ezirweze bino ebyokwetunda nga bwe zikola bw'olina ozirya ne ziggwawo enza zifuna ne weegomba akagoye n'okagula sookoleke ogambye otya sente ezemukolamu n'ez'okwetunda teziri mu mukisa kitegeeza naawe okola kyokola naye ng'okimanyi si kirungi kibi naye Katonda takyagala so teziri mu mukisa kitegeeza ne bw'ozikola n'oweza nga mmeka ziba zirina kusaanawo busaanyi olina ziryamu mmira neziggwawo kakoola mugaati muyita mugaati n'okwambalako bw'oyambadde kati nga bw'oyambadde katengi kaakabi otonnye mooli toli mitwalo nga kaweza 2 ne katoopu nga kakanaanaawo n'ekyango wakikubye waggulu ekyomutwe ngezo nga zigenze n'eziddako kasi kyoga tosobola kusevingayo kasente olina ndagamuntu lwaki tolina ndagamuntu sinabikolako lwaki webajja okuwandiisa tewewandiisa kwanza mba nengenda kuwaayo amagezi oba oyagala okulakola nago oyinza okukozesa mwezi enyini zogamba ezitali mu mikisa netuzigeza ntula oba tekisobola kukola funa endagamuntu nkutwale mu banka ogulewo akawunti omala ogiggulawo ezisookako nze nzikuteereko noweziba ntono zitya bugambe katandikiraawo mwana muwala Sharon nga wewagambe beere ng'oteeka akasente olawo baddala tebiikyukemu njafuna ndagamuntu wali badde oyiye n'ofuna ndagamuntu kikyo waleetaze okwongera okugamba omuntu naye nyagala nze nva nga nkuutidde okusevinga akasente kumukola si katono kawerako waliwo obubiina bino abantu bebabeera nabo kati mu katale waliwo ebibiina obuno bw'ebitabo sente oziteekere omwaka yeguggwako mugenda mukimayo sente nga gomakinga sure nti buli lunaku ku makya nga nze okuse ze nakoze ekiro nja teeka yatisito omutwalo oba ogumu ekitundu omulala omuntu wateeka 3,300 omwaka gugenda okuggwako abeera ayina miliyoni 1.8 kati oteekeko omutwalo oyinza obba nga oli mu miliyoni zinga 2.3
oba okitegeera so walibadde okigezaako oyinza okuneebaza oluvannyuma kati ate ebintu byokeera ku makya nga gwe omuwala ofumbirwe ozaala obeereko ne famire olinayo omwana olinayo bebi omu ali myaka emeka alina emyaka 3 wafuna olubuto lw'oyo omwana ng'olina emyaka emeka alina 15 olina 15 shuwa walina emyaka 15 omwana oyo yajja atya olubuto lw'omwana oyo olufuna oti ku myaka 15 mamiwo gyali ate dadiwo owakula nabo wakula nani akula na senga lwaki tewakula na mama na taata n'okula ne senga kati ninyo anti nga bwe tuli protected omanyi waliwo kyetufuna ekyokuyiga kwe twali naye munno omulundi ogwasooka yatunnyonnyola ng'ako yava ogenda ku street kwali kutulugunyizibwa kuva waka maama yawukanye ne taata nafuna okutulugunyizibwa ebyokulya bitini ekimufumula kimutwala eyo kati naffe tuba ku kiti batunoonya waliwo era obutakkanya bwa maama ne taata ne bawukana then maama n'agenda taata n'abakwata n'abatwala ewa ssenga bayawukanamu so ng'oli ku myaka mitototo then n'okulira ewa ssenga kati olubuto luno gwojja olufuna otyo olw'omwana oyo gwasukuna eyasooka alufuneyo n'oku street leka olubuto olw'omwana gwe wazaala eyasooka alina emyaka 3 muwala mulenzi ali ludda waye ali waka yongezako okudowooza ali waka ewammwe olubuto walufunira ku street olufuna otya just kati nnyo tumaliriza nakyenyagala okutuusaako olubuto obanga olufunira ku street ngero ddiro yingire gino emirimu gy'okweryamu ensimbi egyokwetunda then olufuna otya musajja yalufunisa anti era buli muntu azaala omukazi musajja amufunisa olubuto naye like engeri gye lugyamu yakuwaana byali byo byakwabya condom accidentally like bikijja kitya byali bya bulungi era nenzaala omwana wamufuna ne taata we waali ne taata we waali wana eno ayina gyali ye yali takimanyi nti no like weetunda eno already yali akimanyi nakuwaana yankwana akimanyi nti weetunda ne mukeera ku makya ne mweryamu nga tewaliwo kapiira n'ofuna olubuto era nakimanya nti mwalugendera olufuna oba kyadda bujja accidental nali suubira zaala wetosuubira kuzaala kulwaki wali weerabanga akyali muto tosobola funa lubuto wali tonatandika genda mu nsonga nali ntandise naye nga kale nsuubirawo byako nti nsobola kati wagenda olaba embeera zikyuse ng'ofunye olubuto so n'otalugyamu wali olwagala ekitegeeza wamala olufuna oba byagaana buganye byolugyamu saalugyamu era namuzaala wamuzaala ye n'abawo ogambye muwala mulenzi alhamdulillah twebaze katonda olw'omwana nti ye waali mulamu okay abatulaba abatugoberera tulina omwana omuwala ono tugeza kulaba nti tunyumyamuko naye tulaba abantu bano bafuna buzibu ki ebyo nno ate byo mbisanze nga biringa ng'ebyangu bw'abanga ddala nga kyaŋŋambe ekituufu akikakasa nti ye waafuna omuntu ng'amusuza amuliisa namu omulimu ne gubagwa emitwalo 15 asobola okugoma n'akola tulina bakwano baffe abali mu diaspora nga mulina abantu bammwe eno mulina bizinensi eno naye nga tezitambula bulungi mwetaagamu abakozi so a call for help naye nze njagala nnyo gy'obeera oli n'ogamba sonko ntwala meeting omuwala oyo gwe wabadde naye njogeremuko naye mu counseling endawo basobola okukola oba okitegeera kimu n'abantu abatetuwa obuyambi obuwa abantu omuntu wobeera eyo ng'oyagala nnyo okeera ku makya ojje oyambe ku muntu njagala nnyo n'ojja n'obuyambi obuntu muleetera omuntu nga tuli ffenna okusinga obunsindikira obuleeta obusindika era mbuleeta era nekola vidiyo nembumuwa naye ate bw'oyimuka ng'omuntu n'ojja ne tubuleeta ate onyambako nakulaba nti oyogeramuko naye n'abantu abalala okulaba nti emboozi zetukola ziba za ddala era zibaawo erinnya lange Sonko Muhammad kyo kyogamba abantu kyosiibula nakyo kyengamba abantu afunye omulimu gwonna waguyina sobola okukola
nsuubiza nti wallahi wetufuna omulimu guno jagenda okole tojubisiza bujubisa kakola sike kakubye ezo bango lyo ngakola ke kakubye ne kagamba ni wowe nagwa 15 nja kola ne kamalo kugwa kumpe no gamba bana mugambe biki namugaye mitwala 5 si 15 ojja kugenda oyiye wallahi byaddala Sharon ngabo weyise Sharon tuli muise business yenyaye ddala naye ogeza ku protectinga pesi ne gwana abazze ojja mutukirira omulabero berengo mubongako. Okay, so ojja kubanga ogenda maaso n'okubanga otetenkanya emirimu ng'okola wali ekirala tenkina kyamaanyi naye bwe nfuna kugulirayo akakola nako nkaleeta ndowooza. Okay, nkwagadde nnyo gwe teweekwatayo. So tuyinza obutasukawo wano olunaku olwaleero mpya subscribinga tweyungeko wano ku Good Talent ate tubeere nga tubakolera emboozi endala mutwongeremu amaanyi tukole emboozi endala ezisingako okonga wano. Bwe naabanga nfunyengayo time okujja okukomangawo ko nenyumyamuko nawo nanzikirizanga olwekyo nyagala ekipya okujja okwebuuza kuba ebibuuzo ebimu mbyerabira netukolanga ebitundu ebirala ebyenjalo ng'otuliiramu ye kale banywanyi mubeere bulungi.